Mr. Calvin bamusizaako webale emirimu gyokola webale na kuyamba baana abakola mu biyumba tusiima era tusaba Mukama wujje atuddizeewo ebirungi eby'ereere. Nsaba onsharingire vidiyo eno etuuke ku buli sisita wange ava mu nsi ey'enjawulo nga Jordan, Saudi Arabia n'ensi ezitwetoolodde naye ng'ekirooto kye kyakujja Dubai kukola mu kiyumba ekyo kirungi naye nga tannajja Dubai njala soka manyi bino byemmanga nti ensi ya Dubai si eringa ensi endala. Ekisooka agenti wa Uganda ajana kulimbalimba nti wova Uganda otuukira mu kyumba ng'okola abakulimba eno otuukira ku office nekutunda kubanga office yeeno yeba yakusuubudde okuva Uganda bakusuubula ng'embuzi nojja wano bakutimbe ku mudaala basobole okutunda okujja mu ssente zaabwe. Ekyokubiri boss bw'aba akututte nga bakufunidde boss tekimugaana kugenda mu kiyumba kye n'okolayo ennaku 2 oba 3 n'akuza ku office oba omwezi. N'ekintu ky'okuwabula mu baganda bange boss bw'aba akututte n'okola ennaku 3 omwezi oba wiiki n'agamba nti nkuza ku office before nga tonnafuluma nnyumba mugambe mpaakange njagala ssente zange kubanga era abayinozisasula ne bakutwala nga tazikusasudde abayinozibwa office neziragwe n'oviiramu awo. Jjukira twajja tulina ennaku yaffe tulina ebizibu bingi nnyo Uganda mubimanyi oba okitegeera akuwa ssente zo kubanga wooboze oba tuli housewife oli housemaid olina okusasulwa awo nenvaawo. Agenti wa Uganda asobola okugamba nti bw'onojja boss oyo agenda okupiikinga ku kisaawe asobola okupiikinga ku kisaawe nenjala omanye bino wammanga bwakupiikinga ku kisaawe n'akutuuse mu nnyumba ye n'okolayo ennaku 3 oba omwezi n'akukoowa oba okoze emyezi 6 n'akukoowa wonna wakukoye akufulumya ennyumba ye n'akutwala office ku office nga akutunde mukitegeera ya aba alina kutunda alina kubunya nkyalo ng'agenda noonya office n'ekugula kubanga wajja eno nga tolina office oba kitegeedde ate alina office bw'otuukira ku office wano e Dubai balina kutunda bakulenganga nnyaanya ekyo njala mukimanyi saa mubere disappointed nga bwe nali kuba najja nga kyenjidde sikoma kyenasanga eno si kyenali nsuubira nali manyi nti biringa ebya Saudi Arabia Jordan nti bw'ova Uganda bw'otuuka e Jordan oba Saudi Arabia bw'ofuna boss aba yooyo ekyo nenkimala. Kati ate ekirungi ky'okuzza bwe bakutwala bwe bakuzza kirimu ebirungi n'ebibi wano e Dubai. Boss oba abakukooye takulemerako naye bw'oba okooye tolemerako okita n'ogenda n'onoonya ekiyumba ekirala oba okitegeera. Naye kati bw'osanga nga ffe abakoowa ensi abaagala okutuula awamu n'ogumira buli mbeera tuba twagala ekiyumba kimu okifa bakule Mukama aba akusaasidde omaleko contract yo oddeeka. Naye nze ndaba kyekisiga okusinga okuzunguka kayumba kuba buli nnyumba erina emize gyayo buli nnyumba erina ebizibu byayo nekimbadde nsaba mukimanyi. Ate ekirala agenti wa Uganda agenda n'akulimbalimba n'akugamba nti boss wo bw'otuuka e Dubai agenda kufuna ekiyumba kya kadde kamu n'ekitundu ku 2 ekyo tekiriyo wano e Dubai totawaana ezo ssente zisasulwa mu Indonesia na mu Philippine yafuna 1,500 ku 2,000 bwe bukadde 2 ku kamu ekitundu naye gwe omuna Uganda ofuna 1,000. Ate mmwe abaana mugenda ne mwepanka nga bwe najja nga neepanka mwe nyina experience from Jordan one experience tekola ono tekola maama omuwala bwa wano e Dubai ye wanjawulo nnyo ku nsi endala ekyo njagala mukimanyi. Mr. Calvin Kayanja nsabose yalengera vidiyo eno ku mbwa sister bange benna abeepikira Dubai mujje tukole nayo jangu ng'okimanyi otuukira ku office nga bakutunda oba otuukidde ku office boss wo n'akunona ku kisaawe bw'akukoowa alina okuzuuza office ku office n'akutunda. Mukama bw'akuwa chance n'ofuna ekiyumba woonoonywerera alhamdulillah. Naye ekyo njagala kuva e Uganda ng'ozze ng'okimanyi nti ensi ye Saudi Arabia ne Jordan si ye Dubai yanjawulo. Ate tulowooza nti boss wo okuza ku office nti oba n'omusango nno osobola okutuuka mu kiyumba n'aba nga takwagala n'akuza ku office n'agenda n'akkonjera oba okitegeera. Ntiffe byonna twabigumira kuba tuli bakazi bapambanyi. Kyenjagadde okumanya jangu ng'ova e Uganda nga kyojjirira okimanyi kubanga ffe twali disappointed kyetwali tusuubira si kyetwasanga kyova nti kyatukosa nnyo. Naye gwe message eno nsaba ogitambulize ku buli sister wange yenna yeepikira Dubai jangu tukole naye jangu ng'omanyi ki kyogendako. Mbaagaliza bisinga bamikwano ni mwenna abaagala okutambula tukita Mr. Calvin Kayanja oba ku Trusting Company Limited esangibwa Kitintale ku Lizira Road ezo ze zikulembera abaana ne bagoberera. Mbagaliza bisinga.